Yes, basically tukwaniriza mpola mpola ku mukutu gwaffe ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli. Amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Chimso, Rich Boy Maxudi Junior. Getufuna agakagwawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Moses Sali aka Bebe Kulu yandibanga yeggase ku Bobby Wine mu kibiina kya People Power. Ncheddamu getwakafuna agatalinda kiteebereza okuba nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Kulu yandibanga yeggase ku kibiina cha Bobby Wine ekimanyikiddwa nga People Power. Kyesera okuba nti osubscribinga gwatanaba kuba nti osubscribinga era kyesera okuba nti munnange ogamba chaliwo nti waliwo bukyali buli eri okukuleetera information yataliko palapase yadde wolokoso yadde okwekubira tukuleetera story nga bwe tetujjamu yadde akasole yadde akamongo wabula tukikuleetera ekitunga bwe kiringa bwe tubiwulidde tukwata tukuleetera nawe noba nti obifuna mpolampola ate nga kyo kyekifula ab'enjawulo ku bakyalibo bali abalala kyekifula ab'enjawulo kuba nti yes abamu bawakana abamu ne bakkiriza naye bagenda okubaya nti bye twogedde bambi bagenda okubiraba bayisawo emyezi mitonotono nga system ekyuka mpolampola nga bagamba obusajja bwali bwayogera ne tubuuza olya kyekisera okuba nti ne kano akatambi okubayiro nti okakwata okatambuza okasharinga obagambe nti Bebe Kulu ayinza okuba nga yeggase ku kibiina kya Bobby Wine ekimanyikiddwa nga People Power oba Nupu. Yes, yadde nga omuyimbi agenda mu maaso okuba nti akaligibwa n'okuteekekebwako amateeka amakambwe agatasobola kuba nti yeekyusa nga balese amateeka agali so tight and tough ku music industry ne art industry. Kibeeza okuba nti mu mateeka gano agagenda okuba nti gayita oba gayita omuyimbi alinasooka kuba nti yakwata akatambi okuba nti yes oluyimba nga tanaba kuba nti aluwandika n'okuba nti alufulumya. Yes, ofunira idea yokuba nti wandika oluyimba olina osooka ogenda mu Ministry of IT simanya nebisigaddewo ne basooka obawulirako kikiruyimba kiri ogenda ofuluma ogenda recordingira mu studio kiri nebisigaddewo bwe bityo era nga niwobanga ogenda kushutinga video olina okukola ekintu kyekimu olina okugamba yes ku bannamateeka nobagamba oba ab'obuyinza nti munnange ngenda kushutinga video yange eno era byengenda okukola bwe bino nebisigaddewo bwe biti era nga bwobanga ogenda kuba nti otegeka show olina kukola ekintu kyekimu olina kuba nti otekayo baluwa yes noba nti osaba ab'obuyinza nobagamba nti ku lunaku bwe ruti ngenda tegeka show yange naye nga ate ku show eno ngenda kuyimba ennyimba bweziti then awo ministry oba abo authority netalawo ku nnyimba zo zolina okuyimbira abantu nezolina kuba nti oyimbira kinono abayimbi abasinga obungi batandise okuba nti bakisimbira ekulu era ng'omukubbo ye Bebe Kulu agambye nti no kino tekijja sobokera ddala kyekiseera okuba nti nange envaayo tusirise ebbanga batujooze nnyo kyekiseera okuba nti nange envaayo mu entertainment industry ekyendemu okuba nti ndwanirira omuntu wansi. Bebe Kulu agamba nti gana amateeka gebaleeta tegajja kukola Kampala because muyimbi yefaako yeka yeraniza yeka era nga gavumenti ekyekoze kiyamaanyi kuba nti eva yeyama muyimbi okujjako okuvayo kuba nti eyamba abo batuse kindoomu yes okuba nti baleetera era nga Bebe Kulu avuddeyo n'agamba nti Bobby Wine tabeera pressure taleta pressure eri abantu because Bobby Wine is just a small thing to music industry. Music industry is so big and better. Yes olwaleero yes tubadde tusoma ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Marshall Marshall Mac something. Yes, omusajja oyo mu America yavaayo n'agamba nti bw'olaba nga gavumenti evaayo kusesaringa yes McLuhan omusajja oyo mu America yavaayo mu 1968 n'agamba nti bw'olaba nga gavumenti etandise okuba nti esesaringa amateeka oba tetandika okuba nti eteeka yes okwakuliza ku art industry ng'omanya nti ebyobufuzi byefuga yes nti ng'omanya nti okunyigiriza kw'abantu kuba kuyingidde wera musajja omwono yagamba nti yes otunulira bw'owa omuntu details zonna ng'ayogera ku internet nebisigaddewo nti bw'owa omuntu ya details zo zonna oleetera omuntu oyo okutandika okuba nti akwabya n'okuba nti yes akomanyira mpola so abayimbi kye bagezako okukola from the start now bagezako okuba nti betwala ewa President Museveni okuba nti balaga gavumenti nga obwerere bwabwe kati
kitera okuba nti babakwata counter attack amawulire. Yes, musajja ono yakola prediction ero mu 1968 bamuyita Marshall McLuhan. Yes, mu America okusobola okugenda n'oba nti omunoonyako mpolampola. So nolwekyo olwaleero Bebe Cool agambye nti oba kijje ajja kuba nti tajja kukiza amateeka gano kuyita, era ng'agamba nti wabanga Bobi Wine kyekizibu ekireseza amateeka agakwatagana n'okuba nti ganyigiriza abayimbi, naye agenda kuba nti asala eddiiro amwegatteko. Nkiddamu Bebe Cool agambye nti wabanga Bobi Wine kyekizibu ekiri ku music industry, lwaki balesegana amateeka agali tafa ndeddi ku muyimbi w'eggwanga, kyekiseera okuba nti naye ava gyali amwegatteko babala ne babiri industry oba esanawo naye Bebe Cool agamba tajja kukkiriza biteekateeka kuba nti ebiyisibwa. Music industry mu nsi yonna ne art industry suppose okubeera ng'eri free, naye ate tulaba nti mu nsi ez'enjawulo bagenda mpolampola nga bakwatibwa. Yes, nga industry eno bagenda bagikwakata mpolampola. Twaliko mu China, that was 2015 waliwo omusajja bamuyita Chen Chungwai yakwatibwa government ya China olwonyera okuba nti yagenda navistingako musajja student omu eyatibwa mu kitundu ekimu. Yes, way back, that was 1989. Navayo nagenda namukyalirako amalaala ago, government yakirabanga ekiri political nemukwata mpolampola, era nga omusajja ono yes bamukwata nakaligibwa. Era nga bw'otunulira mu mawanga ag'enjawulo waliwo omusajja amanyikiddwa nga yes mu Cuba eyo, that was 2016. Waliwo omuyimbi gwe bakwata ate nga yali journalist mulamba, bamukwata nga bamulanga okuba nti avaayo atandika okuba nti ayogera ku bintu byalaba n'okuba nti ayimba ku bintu byalaba. Era omusajja ono yasibibwa emyaka 3 ng'ali mu nkomyo. Yes, bwetunulira nti bw'ogenda kuteeka erirwanira up industry n'abantu abalwanirira up industry, ogenda kwesanga nti buli wiiki mu art industry mu nsi yonna basiba omuntu omuyimbi oba omuntu wa art, either omu oba babiri, kisinzira mu nsi ki, naye nga ensi yes bebatera okuba nti bakwatibwa ebintu biba tebigenda mu gavumenti y'obulungi, era nga abantu abasinga abali mu art industry bavaayo ne bakozesa ati waabwe yes nibogerako ku ebyo bitagenda bulungi. Ovolaba nti ne wano recently Bizonto byakwatibwa, Musajja Mivule yakwatibwa, yes bamafaranga Swengere yes bebusoga ba comedian nabo bakwatibwa. Nsonga yaki? Kubanga waliwo bakozesa ati wabo, kubanga bogera ku bintu ebitatambula bulungi. Waneno Bebe Cool agambye nti ekijja kijje naye wakuba nti yeggata ku Bobi Wine babiri nti bafa babiri if amateeka gano bagateeka ku bayimbi. Bino n'ebirala byebonera mu episodes zitakuba Mpitantambi Jimso Richman Maxudi Junior. Subscribing atambule fenna atolwa nemo kuba nti ononyako wali ku Twitter nkozesa Jimso 16. Bye for now.